Twasanze mu bbaasi eno eya kampuni ya Kasaaba mu kyalo Kaleegero mu disitulikiti y'e Lwengo oluvannyuma lw'akabenje ke yaguddeko mu kiro ekikeesezza olwaleero. Akabenje we kagudde koona era nga bbaasi eno yatomeddwa emabega loole y'ekika kya Tata ekyagiviiriddeko okwefuula abantu abamu ne bawandagala wabweru. Kakati tubadde tuva eri Mbarara ebyantonde nga tugenda e Kampala. Driver wange n'alaba nga loole eri mu kkubo makati n'ayagala kugiduka. Kati bw'abadde agezaako okugiduka n'agisala bulungi mu maaso naye akabina emabega wa loole n'asitumira awasembayo. Kati abasabazi bange bonna bafudde babadde batudde mu mutwe ogw'emabega. Nimvayo ekintu nkinkona. Zasaawa musanvu awo nadde ku WhatsApp bweti mpola. Ngenda olaba emmotoka eyosulise bweti nga mayiwa omusajja aweeta koona. Nekwata ensawo yange neteekamu essimu nenyenyweza. Sasa emmotoka egwa. Nayise mu ddinisa kuba ekyanyambi yagwidde ku mukono gw'eno gisaabadde okugwa wansi. Jogera yasose kuba ettaala oli ono najjamu bwe yajjeemu oli nasigala ng'akoze ki ataddemu katono mu kumuwugula oli nasigala ng'ataddemu oli ono n'avaayo oli n'akola ki n'ayitawo kati ono n'akuba ki kabina kene. Abantu 8 bo bafiiriddewo mu Bulaga so nga abalala 3 bafiiridde mu ddwaliro gye baddusiddwa okufuna obujjanjabi. Mugatte abantu 8 abaluguzeemu obulamu ate abantu abakunukkiriza mu mwana babeera nga bavaawo n'ebisago eby'amaanyi era poliisi yaffe n'ambulances ez'enjawulo zisobodde okubaddusa mu malwaliro ag'enjawulo muli eryantonde n'embalala okulaba nga bafuna obujjanjabi obusinga. Abalala 3 bafunye ebisago eby'amaanyi nga bamenyese emikono n'amagulu n'abalala emitwe okwatika era nga abasawo mu ddwaliro ly'eryantonde babadde bakola butassa mukka okubataasa. Abadde weebase. Mbadde ku ntebe ey'okusatu naye emabega bagambye mbu etemereganye n'ekiroole. Nze ndabye kutandika kwefulula amagezi ne gavulirawo. Nga ababiri bafudde nga bakatusibwa wano mu ddwaliro wano ku emergency ate n'omukyalo omu n'afa oluvannyuma lw'eddakiika lw'essaawa ng'emu. Tukitegedde nti mu kiseera ky'ebikujjuko bya Pasika obubenje obw'amaanyi bwa mirundi 3 bwe bwakagwawo mu bbendobendo ly'e Masaka. Akabenje poliisi erowooza nti kavudde ku kuvugisa kimama. N'okutuusa kati poliisi kikyagikaluubiridde okumalawo obubenje ku luguudo lw'e Masaka n'embalala nga ne alipoota ya poliisi eyakasembayo ku bumenyi bw'amateeka obubenje bweyongeredde ddala n'ebitundu 3.7.